Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadde batumideko abali Canada kw'ossa nemwe abali mu ggwanga erya Oman ne mbagamba nti muli bakabinya abali e Uganda mu kibuga Kampala mbwebaza ne bagamba nti mwongedde okubanga mugifollow nga bagita Faadi TV UG waliyo Faadi UG News waliyo KRTV Uganda now kw'ossa ne KBTV UG zonna YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mwejjusa Maama Fina yawaddeyo kubanga asabira Suzan Makula okubanga amujjako eddogo jjukira information ebadde etambula bagakawo Pastor Bugingo alumiriza nti waliwo yaloga mukyala we Makula wabula agamba nti wabanga waliyo yamuloga nti eddogo terigenda kukola kubanga nti ye eddogo alyewulira era ajja kubanga kola ki ajja kubanga aliwanyisa jjukira information ebadde etambula bagakawo ebadde yaga nti Makula akyalemedde okubanga afuna olubuto wabula ate Pastor Bugingo yavuddeyo ng'agamba nti Makula yafunye olubuto ate bwetegeeza information etambula akadde kano Maama Fina yakoze ki yawaddeyo okuba nti nno yasaabulula eddogo eryo libalumiriza okuba abasinga nti Suzan Makula nti bamusindikira ddogo wabula bano ate baagala kunyiiza ate bunyiiza ate kati babiyingizaamu Teddy Bugingo Pastor Bugingo jjukira yavaayo n'agamba nti Teddy Bugingo gw'amanyi ng'omulogo nti ayinza okuloga ani yayinza okuloga Suzan Makula Pastor Bugingo asala omugambo ku Teddy banaye jjukira Teddy ye tamwanukula Teddy tamwanukula mukazi watu yeesirikira bwesirikizibwe kye n'asirika kye Pastor Bugingo neererejja n'ayogera ebyawa n'ebyawa naye nga tajjukira Pastor Bugingo subira nti alina proof era Teddy wa Bugingo aba mututte mu mateeka simanyi Pastor Bugingo gy'ayinza kudda kubanga ebigambo byayogera sigamba nti alina obukakafu obulaga nti bituufu ebyokugamba nti Teddy Bugingo nti yaloga Suzan Makula jjukira Pastor Bugingo era Teddy Bugingo amuyita mutemu Pastor Bugingo yalumiriza agamba nti Teddy nti yali amusindikira abali bagala okubanga bamukuba amasasi bena Pastor Bugingo akola ki abisiba ku Teddy Bugingo binaggwirawa Maama Fina yagamba nti nze bwe budogo bulisimanga budogologo nze bumbusaabululanga mundeetere jjukira Pastor Bugingo ne Maama Fina tebasooka kuba bamukwano ne kakati bamukwano Pastor Bugingo jjukira yateekangawo embeera nga omanyi muntu wa ntalo ate Pastor Bugingo ebiseera ebisinga bwakusanga nga naawe oyagala nnyo entalo awo lwa terujja kuggwa naye gwe wakulumba gwe sirika busiisi mulabe bulabi ye gayini kijja mulumiriza agambe ne banaye ono gwe nnumba atanyega story ki yalumbanga Maama Fina awako ku Pastor Bugingo Pastor Bugembe ssente nzijukira amufuuwa ssente kubali ku kivulu ekimu Pastor Bugingo yava n'alyoka n'alumba dde agundi Pastor Bugembe lwaki wakkiriza ensimbi ez'omusamize naye ate munnange yaliyo mu kusabira security guard we ng'akubiddwa amasasi Maama Fina ye ngalaga talina buzibu naye ng'ate Pastor Bugingo yamwogerera ebigambo bingi nnyo Pastor Bugingo ng'oyagala okumusirisa gwe sirika mulabe bulabi ye kenyini kijja mulumiza agambe naye atanziramu kiki ne naye bw'ogamba nti kamuddiremu kamuzze kanzizeeyo omuliro biba tebigenda kuggwa gwe naye kati kiba kimulumiriza oba omulabisa gwe wakulumba n'otamuddiza kati Maama Fina teyamuddiza eri saa zino bamukwano Maama Fina si muntu wa ntalo era asirika kye oba nesenga kulana magezaawo kubanga amulumba naye yamusiriikirira nze negendeeza nnyo Maama Fina enkola y'ebintu bye si muntu wa ntalo naye singa asangibwa nga muntu wa ntalo singa kulana singa buli ssaawa babeera beeyisaamu eggali baba beeranga naye yasirika ate nga singa kulana amanyi okumwataaka nga n'okumukyokooza n'okumusoomooza naye Maama Fina takola ki Maama Fina tamuddiza Maama Fina agamba ati Pastor Bugingo Suzan Makula muyite musabire ajja kuba nga azaala eddogo nja disaabulula oyo naine eyamuloga nti eddogo lijja kumuddira era Pastor Bugingo agamba nti eyamusindikira eddogo yenayina nti agenda kulirwanisa akole ki nti timuddire naye nga Pastor Bugingo ebigambo byonna byayogera asonga mu Teddy Pastor Bugingo yakyawa mukyala we Teddy ate nga Bambi baalina omukwano baava wala basinga bagamba nti Pastor Bugingo nti baamuloga nti Makula yamuloga nti ensonga laki yakola ki ensonga laki yakyawa mukyala we Teddy Bugingo nti akyawa mukazi gwe yava naye mbubi okubanga essaawa zino ali bulungi naye n'akyawa mukazi oyo yamubeerawo mu ngeri yonna mu mbeera yali enkalubo ennyo n'amukyawa okutuuka ku eryessa
abasinga bakyewuunya abasinga bakyewuunya bagamba ati Pastor Bugingo nga wakyawa bubi mukyala wo nga wamukyawa bubi mukyala wo ng'ate mukyala wo yamuvudde wala naye nga wamukyawa bubi abasinga bakyewuunya naye nga byonna bikola ki ebyo byonna bibeeramu mu nsi oba olina okubisuubira bakwagala okukyawa bewali toyagala okubaagala ensi bwetyo bwetambula naye nga Pastor Bugingo byonna ebibi bimutuukako ye alumiriza Teddy naye kyatuuka ku Makula okuba nti nakyalemedde okuzaala agamba nti Teddy yakola ki nti yaloga Makula Maama Fina yamugambye nti gwe tofaayo gwe just mundetere enseri eddogo ndisaabulule eddagala nina ndyoke mukube akabaani mukube munyokezi eddogo limuveemu ajja kuzaalira abalongo bandanki information etambula ku mukoto ogwa Phoenix browser mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi abali mu ggwanga erya Qatar abali e Saudi ali mu ggwanga lyattu Uganda mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faali TV gisubscribinga nyiga kale ne nkugamba nti ka comment section we kali yawo oba kapuntira mu comment section gw'osubirama bakole batya Pastor Bugingo akola ati akirize ofa ya Maama Fina kuba Maama Fina amugamba nti yanze kuteddewo ofa nja kumujjanjabira buliri nja kumugjamu eddogo ku bwereere nze muleeta kubanga Pastor Bugingo alumisa nti baleka bakola ki baloga mukyala we Maama Fina yagamba oba omulumi wekakasanga bamuloga muleetire nze nja mukolako bulungi nnyo ensonga zitambula ekkiriya Pastor Bugingo yesiba ku Teddy banna yakyawa nnyo mukazi we Bambi yamukiyaawa ate nga Teddy mukazi wattu yeesirikira bwesirikizi Pastor Bugingo n'ayogera ebyajjukira ati saa zino omwana ate yakyaga nnyo okuba nga amuwa omwana ka Pastor Bugingo obusungu alina bugini nga talina kyakkola jjukira Teddy Bugingo alaga tayinza kumutwalira mwana kumutwalira Pastor Bugingo alina okwesitukira bagamba omulwadde yatuukirira omusawo kati Pastor Bugingo plan gyali abala ali agala Teddy Bugingo akole ki akwate omwana amutwalire oba ku kyaki oba eri ewaka maka gaabwe Namayumba Teddy yabigaana yetegera Pastor Bugingo alina okwesitula bw'atasobola kwesitula omwana amuleke bw'aba asobodde okwesitula yeesitula akole ki agende gye baabeeranga kubanga amaka amanyiwo we gali amaka ge yabalekamu ge bakyalimu tebakyusanga maka era Teddy yagamba nti munnange oba oyagala abaana jangu yiga Pastor Bugingo agezaako okufuna bannamateeka bafune engeri gye bakola ki gye bagonzaamu Teddy abaana abatwale Namayumba oba ku kyaki ya Kanani omwana amulabeko ko mulenzi oyo omuto asinga kwagala mulenzi oyo omuto ne Teddy yabigaana empapula ezimu yaganda ozisayiningako ng'atya ng'ayinza okuba nga akoze ki awaddeyo omwana we nti ayinza ozisayiningako nga tazitegedde bulungi n'akola ki n'akakana ng'asayinize nti awaddeyo omwana we musubscribinge munyige kade Faali TV mubere bulungi mbagala nnyo mwenna mweraga